Ebyokwerinda bikedde kunywezebwa munda n'ebweru wa kkooti ng'omubaka wa Butambala County Muhammad Mwanga Kivumbi n'abantu abalala 24 badde bakomezebwawo maaso g'omulamuzi wa kkooti eno Deogratius Ssejjemba okuli emisango egibavunaanibwa. Omubaka Mwanga Kivumbi atuusiddwa mu kkooti ku ssaawa 3 ez'okumakya era abawagizi be olulabye ku mmotoka mwabadde ne batandika okuwagana okuyima ennyimba ez'ekibiina kyabwe okulaga obuwagizi eri omuntu waabwe. Bannamateeka ba Mwanga Kivumbi nga bakulembeddwa mu Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago, kossa omubaka wa Busiro East Medal Lwega Sseggona, munnamateeka wa NUP Sam Muyizi n'abalala batuuse ku ssaawa 4 z'ennyinyi era olutuuse ne beesoga akafubo mu kadduukulu ababadde abasibe nga kano kakulungudde essaawa 2:02 wabula kkooti nga tennatandika balusseewo olutalo wabweru waayo oluvannyuma lw'enganda z'abasibe n'abawagizi ba Mwanga Kivumbi okutandika okulumiriza kansala w'ekibuga Kannalemwa nga Yensubuga Ali nga bamulumiriza okwekobana n'abakola kunoonyereza ku musango gwa Mwanga Kivumbi. Ono bamukozeeko effujjo mbadde n'okumusikasika engoye n'okumuwalawula okutuuka we bamugobye mu kkooti wakati mu bukambwe obw'ekitalo nga bamulangira enkwe n'obunnanfuusi era nga no poliisi etuuse bukubiri okutaasa embeera ebadde emaze okusajjuka. Oluvannyuma kkooti etandise nga okubirizibwa omulamuzi waayo Deogratius Ssejjemba ng'ono asoose kuwa nsala ye ku ebyo abawolereza omubaka Mwanga Kivumbi bye baasaba. The fact is that there is no evidence about the allegations that defense counsel are bringing out. I thought, with all the due respect, that the counsel fell into the unfortunate trap of giving evidence on the fact. I thought there should be an affidavit regarding the fact that when Mwanga Kivumbi was arrested, he was not informed of the allegations against him, and that he had no opportunity to notify his lawyer or next of kin. Gye bivuddeko bapulida ba Mwanga Kivumbi basaba kkooti egoba obujulizi obwaleetebwa omwabi wa gavumenti nga bagamba nti bwalimu ebirumira era nga baagala omuntu waabwe akole statementi gye bataamukkiriza kukola nga bamukutte. Wabula bino byonna omulamuzi abijuliza kkooti enkulu kyokka n'asaba pulida bakole ekirayiro bwe boogera era nga wano kwe kulagira omwabi wa gavumenti okwanguyako okunoonyereza ku musango guno. That affidavit should form the basis of the submissions by counsel. In the same way, it is supposed to be the accused himself to inform court of the circumstances, how he was prevented to record a statement. This, in my view, should be by way of affidavit, to which prosecution should be able to respond upon consulting with the police officers involved in the investigation. I thought that for counsel to come up with the allegations is to give evidence on the fact. It is another matter that a statement recorded by the accused is not on the prosecution or police file. Oluvannyuma lwa kkooti ogeddeko n'abawolereza ba Mwanga Kivumbi abakulembeddwamu Sseggona ne babaako ebooge mu nsonga ezitali zimu. Twasaba kkooti egobe omusango guno era nga ffe tukkiriza era tukyakiremeddeko nti erina obuyinza okugoba omusango nga yeesigama ku kutyoboola eddembe ly'obuntu. Ekyokubiri twasaba kkooti eragire poliisi ekole okunoonyereza okwetengeredde ng'ejjamu abakola okunoonyereza okw'olubege. Jjukira nti omubaka teyakola statement. Kyamugaana okukola statement kubanga ye bwe yali akola statement eyiye gye yeeyagalidde okusinziira ku bye yalaba kasita yatuuka ku baatemula abantu mu nnyumba ye. Abapoliisi ne bagamba ebyo si bye twagala, si bye baatutumye okunoonyereza. Ne balekeraawo okuwandiika statement ne bagamba batawandiika batakola statement gye beetaaga tebajja kukola statement. Abadde ku kkooti naddala bannabyabufuzi nabaliko bye boogedde ku misango egivunaanibwa omubaka n'abantu abalala. Kiri nti okutya kw'amaanyi eri muganda waffe Mwanga Kivumbi naye kirungi ate byonna nti ye mugumu. Naye ekibi kye tulabye kwe kuba nti abantu banigenzebwa nabo oba bakwatibwa naye abamu ku bo bayizi. Amasomero nga gazzeemu okusoma bannaffe tebagenda kusoma. Ate ng'olaba nga omulamuzi alyanga atatunuulidde kino oba munafu mwabi wa gavumenti atatunuulidde kino ky'abaana kudda ku masomero.
Omulamuzi nga baloya b'abaana bano nti abaana bano beetaaga okugenda okusoma, n'olwekyo state bw'ejjanga buli kiseera egamba tetunaba kumaliriza kunoonyereza, omulamuzi tumulaze nti ekyo kikyamu kubanga abaana bajja kusigala nga bali mu kkomera nga tebagenze kusoma ate taamwe bayiteko. Abakozi ba gavumenti bayisanga batali bazadde. Abaana bano balina ebibakwatako byonna bamanyi nti ono omwana agundi asoma gindi kubanga babakwata limu kubasooka kubajjako. Bakimanyi nti baana bato, bakimanyi nti baana basomero, n'olaba omuntu tafaayo. Omubaka wa Butambala County Mwanga Kivumbi yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi oguwedde n'aleetebwa mu kkooti e Butambala n'asomerwa omusango gw'obutujju nga guno kigamba okuba nti yaguza akati w'ennaku z'omwezi 12 ne 17 omwezi ogwedde. Omubaka Mwanga Kivumbi wamu ne banne bwe baalumba poliisi ey'ekibibi awagattirwa obululu e Gombe ku kitebe ekya disitulikiti n'ekigendo eky'okwonoona ebifo bino ekyaviirako abantu 7 okufa n'okwonoona emmotoka 7. Bano oluvannyuma mmotoka z'amakomera zibazizzaayo mu kkomera wakati mu byokwerinda eby'amaanyi nga bakuddibwa mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokusatu. Zawedde Hindu yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.